Kumpoza Prime FM abiri mutanse kusawa enya kwaniza kunyo josinzo tuliza tusinzira ku mukutu kyenda mu mwaka muzamwenda Greater Masaka kyenda munya akamuzo mukaga www.primary.co.ug streaming ku mutimbagano atera tuliziganye ku stream Chimanja Radio Garden @tuning.com Prime Radio FM Apuliza kyenda mu mwaka muzamwenda ati ku WhatsApp number 0 17 josinzo tuliza abokedde buti eyo bali nnyo kola emirimu ate bali nnyo kwekumira kwene etambula kyenda mu mwaka muzamwenda n'erimu ankole ku mukutu ogwa kyenda mu myaka muzamukaaga olunaku ampuliza olwokuna lukwatidde mu nnaku z'omwezi 4 olunaku olwokuna olw'omwezi ampuliza omupya gwenza okwogerako ampuliza in fact lunaku lwakubiri mu Nsaasire olunaku olwokubiri olukwatidde mu Thursday era gw'omwezi gwaffe ogw'ekkumi ennaku ziri 31 ez'omwezi gwaffe ampuliza gwa mukusa bitungotungo naffe twebuuza mu season 2 kakyali kaddala kali ketusuubira oba byakyukamu kubanga okubeera mu gw'omunaana ogw'omwenda n'ogw'ekkumi mu kisawo kiri ekyabalimi abalindirira enkuba tebinnaba kubeera oke yadde ate ebitundu ebimu kyawukanamuko naye era si nnyo ng'abamanyi season ey'okubiri ampuliza bwetera okubeera nze Simbulwan programu yaffe n'olunaku lwo etambula paka saa mukaaga ez'ettuntu wakati mu kwongera okutakula tulabike nga tubeera mu kyombo kyekimu ampuliza ekyenkulaakulana saako n'okubaako bye twekolera wakati mu kunyweza emiramwa gyaffe enjiri ennyimba okwekulaakulanya n'okuyamba omuntu wa bulijjo tutambula ne SDA district ampuliza Seta SDA district nga bannakazadde aba week okutandika okutuukira olunaku olw'enkya era nga buli lunaku church boards zikiikirwa zikiika ku lwa Seta district ampuliza okwongera okutuusa obubaka obutali bumu ejjukira nti empagi enkulu okwongera okusisinkana bannakazadde baffe bano bayinza okwogerako olw'amaanyi gaabwe agatali gamu nadda mu kubeezaawo omukutu guno ate n'ensonga endala okwongera okufuna obuwabuzi bulijjo omuzadde wakusembeera kitegeeza abazze n'ettu ly'obubuulirizi okwongera munaffe ate okukyusa ebintu n'okwongera okunyweza empagi ziri enjiri ennyimba okwekulaakulanya n'okuyamba omuntu wa bulijjo so kuyita mu program zitali zimu ampuliza obubaka obw'engeri ng'ebutuuka n'okwongera munaffe ate okuwulira agafa mu bitundu ebyeyo Adventist Business Conference ey'omwaka 2025 eteekebwa Prime FM ne Central Uganda Conference lukuŋŋaano lwa byabusuubuzi ampuliza namba 11 olw'omulundi guno tugenda kukoleera kuwoma erugogo era njukira nti event yaffe eno ya 16 Novemba kuyingira just mutwalo gumu okwongera munaffe okuteekateeka ekifo tugenda okukuŋŋaanira naye ng'ebisigadde bya bwereere kakati ABC omulundi guno ampuliza tosobwa okwolesa kubanga wemba we ziri n'ekifo ekigazi wewasobola okutuukirako munaffe okwongera kumanya byokwasaganya magazini yaffe nga bulijjo content w'abalanzi ate ne bannaffe abalina empeereza gatako n'ebyamaguzi tulinawo weema y'ebyobulamu ate n'ekinyusi ekyokusomesa bannaffe naddala kye bayita business obutayuuga nezo ziyuze butabwe ziyinza okutereera space ekyaliwo 07553 ne space ampuliza mu magazine 07556 Maganjo Green Mirrors Desta Junior School Cadex Properties bavujjirizi ab'enteekateeka eno muna NRM Yoweri Kaguta Museveni ayolekedde Kalamoja Ali Butongo era okwongera munaffe okupeereza abaayo waliwo wabaddewo okusaba baka presidential candidates nti candidate omu ng'ayina enkizo nnene naddala ku airwaves ekisegeti nti ye gyasinzira yonna live coverage naddala ku mikutu egy'enkizo ate bano abalala ekisegede kati ate Electoral Commission erina okugonjola kubanga emikutu gyonna egy'amawulire nga gwe kulina ogw'eggwanga ogwa television sako n'egya radio egina munaffe capturinga bonna abavuganya kuba situmanyi bonna basaba kalusi tumanyi ani agenda kuwangula
okitegere katoyinze ekino kubanga kya kinkanyi bannayuganda bagenda okusalawo nga bamaze okwetegereza ani asinze okulambika obulungi embeera etambule. So nga ate muna NUP ye akyali bitundu ebya Busoga agenda kusembera wano mu Jjinja olw'ensonga nti buli candidate naddala bali prominent basoose kunoonya ze bayita strongholds. Yo NRM yo Luweero gwenza okwogerako ng'omulandira gwayo naye nga bw'omanyi bitatambudde bulungi mu nnonda y'akaluka lya Kaasemba balonda nga bwe baalaba olw'ensonga nti mwalimu ebitagenda bulungi. Kakati ate yo kitundu ekya Busoga ku lw'enkyukakyuka zebaagala mu gavumenti eno ate wenyenda abalonzi bunnaffe banjawulo kati weewuunye abalonzi b'e Busoga abalina ate abakiise babwe nga bamaanyi nnyo nga bakibiina tekiri ekirala ekitegede naye ate nga baga nti kale abamu katubaleke olw'ensonga nti bayiyeewo omubiri eyo ennonda gyoyinza okugerako eyo omulamwa nti osalawo okulonda omuntu okusinziira ku kyogattagatta nti omuntu ono bw'ogattagattamu byatukoledde tasaana kuvaamu bw'atyo era bakikoze bulungi kyebayita kwegamba okusiima abantu nga bakyali balamu okitegedde nti yadde wa kibiina bwe kiti naye ate bwe tubalabalamu gy'atujje kiyinza okubeera yaddeko wawaddewo omanyi abantu bakyalina okwemulugunya kunene nnyo nabaga nti omuntu obadde mu palamenti emyaka egisoba mu 15 kati ate bakusiibulira wano akasunguyira kaaki okitegedde kuba kakati ekituufu kiri nti okuteesa kwa palamenti abantu tubawulira nga boogenda n'abakisebe tumanyi nti bano boogezi nnyo naye oli azaga nti kale ayogera nnyo okwogera kwe kwakyusa ki naddala ku bintu ebimu nti bwe yayogera ennyo tebaagikwatako nti nedda eddoboozi ly'abasinga obungi lyetikka ampuliza fulo nti wabeerawo ensonga akagumba wegoge bannansi gye basimbidde ekkuuli bw'abeera eri nga agezezaako munaffe okutuusa obubaka nga obukiise bw'abantu byakyukamu kale goyinza obutamulenja kubanga composition ya palamenti n'amateeka gaayo abangi we basonze gye kyabikira muganda wange naye tukkirize kiri nakyogeraku kemabigako bwe twali puroguramu ezayita nze nga ndaba nti abantu abamu batya nnyo okweyambula amasuuti n'amataayi ate okuteekako zoovulo kuba kati oli abalamu obeera honorable wa palamenti ennyambala naawe ogiraba motoka otambulamu etukula kuba etteeka kiri kulagira obeera onyumye bulungi nnyo ate nga n'obwongo bukwesera kati omuntu akirowoozaamu nti musajja abadde ayambala essaati enjeru oba eyakakobe nga nkubiddeko engatto musonsu yonna emyamyansaka bulaka bweti ate butya bwe bagenda okusanga nyambadde ovolo era kyobula alwabaka abamu besitya kwogerako omuganda ng'ono Moses Kasiba nti wetwalinga naye mu buweereza wano eri gye twatandikira emuganda kati musajja gyali mulimi wa mwanyi okitegedde biri mugumu bw'atajja mu house teyekkiriza nti biweddeyo musajja n'agenda akwata enkumbi kati ate asomesa mwanyi ndoozi olengera okweyubula okwengeri ng'eyo nti omusajja yali mu masuuti yagawanika ku hanga gajja kudda gambalwa ekuwe bamuyita mu mikolo agenda anyumye okitegedde naye yakkiriza kimu nti eno pulaani A weba egaanye olina okuba ne pulaani B okitegedde muganda wa kati nze bwe nalowoozaamu nti abasajja bano ndowooza abasinga obungi batya kubanga abaddeko abakiise ba palamenti si bangi nnyo nga bavudde mu buweereza ate ne basigala mu mbeera nga mu butuufu buli muntu agamba yali honorable basi bangi nnyo ekyongera okunnyonnyolwa nti abasajja ndowooza kasita bakyusa ebyambalo batya okuba batya bantu batiisa abantu amaaso ndowooza batya amaaso g'abantu nti omusajja ye yali ayambalanga essuuti yonna nga munnaffe atambulira mu motoka erimu empewo ennyogoga kati essaawa zino ate ayambadde seppeewo kugenda kwebikiira mu musiri gwe naye nga jjukira bijjawo bunkenke kuba omuntu akola ekikitaba na bunkenke kati nze ndowoozaamu olunaku olwokwosa luli ekibiina ekimu ekyagamba ntufulumiza enkalala ezaabo abagenda okukwata kaddi yaffe ku lw'obukiise bwa palamenti kwamu akafaananyi kali tebagikuwadde naye nga tobadde ogisuubira olengera omusajja wafuna entunnunsi ezijjaawo okitegedde
ogiro guno kulanga omusajja afunye ekimbe kye yali talina kitegedde abantu bangi basobola okufa ebirowoozo kubanga abadde musajja honorable naye nga naye alina obunkenke mwali naye nga ate akasiriko lwe kajja nga omusajja nabi yeekwasaganyiza kintu kitambula just kwetendeka nti ebifo bino ebiriko mandate y'abantu anytime kisobola okubeerawo okitegedde nina omubaka omugwe mpaka ekyokulabirako yagenda mu palamenti n'alayira era abalonzi be baamulonda yali weevu yakusumuluzo gye buvuddeko ndoza kali kaluka 2016 embasa erabidde kati omubaka eyali avuganya omundu eyali amuvuganya nagenda mu palamenti naga nti teyali mulonzi oyo teyali mulonzi wa kitundu kyaffe kati ate abalonzi be bamu abali bamuwadde obuwagizi musajja akatunda nawangula akalulu bwe badda mu kalulu ak'envunula bye bakalinga kkooti ekasazizaamu ate wafubutukayo mu nabyabufuzi omulala n'agenda alinnya mu kigaali kyono era abalonzi be bamu abalonda oli gwe bawawaabira mu kkooti ne bamugjayo nti yali mulonzi wa kitundu yedi yali awangudde obukiise wa palamenti kati mu kiseera ekyokuddamu okuvuganya kubanga kakyuka ebikonda kabeera open kakkiriza buli muntu ate kati okugjayo ekirowoozo obanga gy'oli weesowolayo omuntu yava eri n'ekirowoozo kirayingira mu leesi muganda nga ate n'ali ekintu kati abo be balonzi kale kitegeeza nti pulaani A balonzi bakusamu obwesige genda baweereze ate pulaani B wejja ng'ate boogedde kirala tekitegeeza nti muganda nga ogenda kwetugira ku mulabba apaano olina okukwasaganya ekintu bino ne bitambula bulungi nnyo ayina osigala munnaffe ng'otambuza obulamu nga bulina okubeera ebirowoozo ebitandise okuvaayo ku kibonerezo ekyaweebwa pulezidenti eyali pulezidenti w'ensi eya Democratic Republic of Congo Joseph Kabila ampuliza okuwanikibwa kalabba abamu abasomamu baalabye nti ekiyinza okuzaala ebitukula makayi byazaalira ku nsiko era nga jjukira nti omusajja ono yali pulezidenti okumala emyaka 18 18 years omuntu akulembedde emyaka 18 nga kitegeeza wetandikira okukulembera bwe wabeerawo omwana eyali azaaliddwa yava ku ntebe ng'afuuse musajja oba mukazi okusinziira mu mateeka ga Uganda oyo aba alina kyagasse ku nsi era lakuba nti abaana b'abantu kiyinza okwogerako nti twesigika misana naye ate kyo ntwogera birala ng'omwogezi omwega nti omuntu ye muntu okitegedde era oba omunenya ogira noga nti omuntu ye muntu n'osigaza ekyampuliza okwongera munaffe okumba obuntu bulamu ate ebintu ebikwangwira bulungi kakati ampuliriza gwayogerako nga Joseph Kabila yali pulezidenti w'ensi ya Democratic Republic of Congo yakulembera ensi emyaka 18 kano akaluwa akasemba okubeerayo ng'oggyeko kano akawadde Shirombo Tshisekedi ekisanja ekyokubiri naye nga tekajjumbiddwa akano akadde Desemba omwaka oguwedde kali ekoyinza okwogerako akalimu okwegunga kw'abannansi abakulemberamu bannaddiini ab'eklezia katoliki bwe bali bawakanya ekyakabira ate okweyongeza ekisanja ekitali mu mateeka omusajja n'akkiriza olw'okutaasa abantu ba bulijjo okuyiwa omusaayi era akalulu ako kaatambula kakulaga nti akalulu ako nga kamaze okuggwa nga bw'omanyi nti akalulu kaba kalulu byonna biggwera mu kalulu kasita ogenda mu kalulu bakubbira mu kalulu kasita ogenda mu kalulu akalulu gye bitaataganira kubanga bwe watabeera kalulu tewabeera bitaataganya kalulu Felix Tshisekedi Shirombo ampuliriza okujja kwa pulezidenti kwalimu enkola ey'okukkiriziganya n'okukkaanya naye ali pulezidenti kennyini oyo kati ssaawa zino gwe basalidde ekiboneza ekyokuwanika kalabba nga taliiwo ekyongera munaffe kumukyayisa nsi kuba kati gavumenti eriko Joseph Kabila walabirwako mu nsi eyakko ya Democratic Republic of Congo kukwatibwa kiboneza okukolebwa naye ate nga twerabidde nti emyaka 18 omusajja anyweza emirandira kuba ne wegobeera mutinga gwa myaka 18 ku gino egyanguwa guba gumaze okusimba amakanda nti bwetabeera mbuyaga eri ey'amaanyi eyinza obutagusiguukulula kati nga kitegeeza nti enkambi yali ewagira Joseph Kabila kuba kumite erikyawoomu era kubeerako munaffe ekiwa ekigamba nti ono omusajja
tumujjukirako kino na kino. Kale kitegeeza nti enkambi ya Yosefu Kabila ng'abajjukira obulungi ng'amaze okuva ku pulezidenti mu mwaka gwa 2019, abakiise b'ekibiina kye ekya PPRD bakola bulungi mu palamenti, era yakola kinene nnyo okuyambako okuyingiza Pulezidenti Felix Tshisekedi Tshilombo. Pulezidenti Kagame yabitegeeza ensi nti oyo omusajja naye akimanyi nti obukulembeze yabukwatira mu kkubo. Okitegedde kwali kuteeseganya wakati Pulezidenti wa Kenya Uhuru yabirimu, owa Misiri Fattah al-Sisi sako n'abalala abaga nti omusajja yababeera pulezidenti, naye nga mu struggle zino ez'okulaga nti yayiwawo omubiri bannansi ne bamutegeera nnyo, abakulaga nti kikyali kituufu. So okwetolola ensonga enampuliza nti abantu abasoma ebyobufuzi ebya Ssemazinga Africa ne biyinza okubivaamu, kino kiyinza okuvaako akafeesaminyira. Just ekyokwogera obwogezi nti Yosefu Kabila bamusalidde ogw'okufa in absentia kiyinza okuvaako akafeesaminyira. Era ensi ebadde eringanga agezaawo okutebenkera naye nga tennatebenkera nnyo, ate ogenda okwesanga n'ebituukiddwako byongera okuyiika, kubanga waliwo munnaffe ate oluuyi olumu olutali lumativu n'ensalawo gy'oyinza okwogerako gye baga nti abantu basiima ogenzi wamma mumpeereza engeri ng'eyo. Kati era mu ngeri y'emu kyongedde okuleetawo okubuusabuusa. Enteeseganya ez'emirembe President Trump z'ategeeza amawanga g'ensi yonna nti asaana ekirabo eky'omulwanizi w'eddembe ly'obuntu erinsi yonna ekya Nobel Peace Prize, era mu ntalo z'anokolayo nti yaziteekamu omukono era nga zaakomekerezebwa. Ayogera ku bya Rwanda ne Congo, naye nga ate ground tennasoma bwe kityo, naye akulaga nti yateekayo omukono okulaba nga kintu kisigala kyekimu. Kale kitegeeza nti abatakamanira emirembe era bakisomye nga kino ekya Congo kino bakisomye nga bwe basomye ekya Sudan y'omu Maserengeta, nti ssaawa zino Dr. Riek Machar omusajja mpuliriza akiri akulembedde ab'eggwanga ery'Abanuwere, basajja bayivu naye ng'ate baagala okukulembera ku nsi eyo. Kati n'abasinga obungi abadinka aba Gen. Salva Kiir Mayardit, nti wetwogerera Dr. Riek Machar ampuliriza kkooti etandise okumuvunaana emisango egyekuusa kuseketera gavumenti, emisango egyekuusa ku ntalo, naye nga tejjukira twogera ku South Sudan etalina eyafuna obwetwaze emyaka 14 egiyise, in fact mu mwaka gwa 2011 neyingira mu byafaayo ng'ensi empya mu nsi yonna. Naye kati ssaawa zino abasajja ba stakeholders abayiwawo omubiri okutebenkeza ensi ya Sudan n'okufuna obwetwaze, kale ssaawa zino enkambi emu eri mu mbuga ez'amateeka. Era twawulira amawanga agamu ne Uganda kweri n'ekibinja ky'abaofiisa abapoliisi abagenda okuma emirembe mu nsi ya Sudan. Ekitegeeza ne gavumenti nnyini emisango gyerimu yeekengedde kyekiyinza okudiira. Katonda ye mwana w'omuntu, nti n'ekirengerwa mu giraasi yalwawo tasooka kukiraba, kiraba ng'ekiddugala. Ssaawa zino South Sudan bw'ebanga eri ku ndeeboleebo zoyinza okwogerako ez'olutalo, naye ng'ate ekireebukanya abantu nti gavumenti ennonde mu mateeka mu myaka 14 ekyalimye mu Sudan y'omu Maserengeta, ensi empya. Era bwe kijja kibuuzo ng'omukulembeze omuli South Sudan tebankona mukulembeze mulonde, era bannansi tebamanyi kye bayita demokolasiya wa kalulu, nti ogenze n'okkira obubokisi n'olonda gundi nti President gundi tebakikolangako, naye bakyali mu ndagaano ez'emirembe ne gavumenti mu zzaŋŋanda. Ono alya n'oli alya y'embeera egenda. Kati eddoboozi ly'abantu likyatudde, so nga ate wabaddewo akalembereza nti biyinza okutereeramu, then ate ne wajjawo kiri nti omusajja alina abagoberezi, nti watabeerawo foreign interference, omusajja singa yakulembera dde ensi eyo ng'ayise mu buyeekera, nga bwe kyeyoleka mu 2013 nga bamaze okuyita emyaka 2 nga Sudan emaze okufuuka ensi ampuliza etengeredde. Kati ekya Congo abasajja bayinza okwogerako abasaala bayinza okuba nga balina abagoberezi era nga bagasako ku nsi eyo yadde yali ya lutalo. Ebiteeso ebimu ebijja biyinza okusajjula n'akalembereza akaliwo. Democratic Republic of Congo
kkooti y'ekinnamagye okusingisa Joseph Kabila emisango egyekuusa kuseketera gavumenti n'ebirala nemusayira ogwo okufa nga taliiwo kyandiviirako ensi okufeesa kibalaba ng'ekyokusaaga. Bwe mbadde nsemba nti semazinga Africa endowooza z'abakulembeze abamu bw'oyinza okwogerako abatalina mwoyo gwansi batandise okuleetawo ebiteeso eby'obuntu ezi gavumenti ezikulembera naye ng'ate kiyinza okuviirako okusajjula embeera mu bamu kwabo abakoleredde emirembe egy'ensi. Mbaddeko ekyokulabirako nti ensi ya South Sudan wakati mu kuvunaana omumyuka pulezidenti asooka Dr. Riek Machar y'omu ku basajja ate baperereza oba in fact abaagala ensi Sudan ensi empya mu nsi yonna ng'erina egy'obukulu 14 eteeketeeko akalulu ka bonna ng'era bwe kibadde kirambikibwa mu ndagaano ziri zimuzzaŋŋanda ezigatta ono n'oli n'oli alya y'emmere egenda kati nga bagamba nti kabannansi basalewo tugezesezza ensi eyo okumala emyaka 14 kati kikiseera bannansi nabo okusalawo bagende nti kati okulonda kutuuse ku baluti buli muntu kyagenda okunyonyera kiba kigenda okubeera. Ebiwayi ebitali bimatevu na bukulembeze mu nsi ya South Sudan kyesinga kyakulabirako kyenzimbira ku bino ebya Congo byentandise nabyo nti mu kaseera kana mpuliriza kati ssaawa zino gavumenti ya Salva Kiir Mayardit ng'evunaana Dr. Riek Machar ekumisanga mpuliriza egyamuguddwako egyekuusa kuseketera gavumenti emisango egyekuusa okutta abantu n'okuwakankula entalo kati ssaawa zino enkambi ezikkiririza mu kiwayi kya omumyuka pulezidenti asooka ekya SPLM in opposition kati biyinza okuddira oyinza obutabimanya kubanga ensi yali ebaddeko mu ntalo ez'ebbanga eddene era okumanya nti ne gavumenti ekiraba nti kiyinza okuba tekiri safe mpozi nga waliwo ekikwekeddwa nti okubeera mu gavumenti ey'okugabana kyekiyinza okutaasa South Sudan nga bwefaana kakati kyova olaba nti gavumenti ey'abadinka eriko erabika nga etawagira kyagenda mu kalulu ka bonna ku biyinza okuvaayo. Kale kitegeeza nti enkambi y'oludda olwa Dr. Riek Machar abali ku ludda oluvuganya gavumenti ya SPLM etali in opposition kiyinza okubagula ku bantu ne batandika munafu ate okutanula embeera enzibu. So kitulowooza nti abantu basaana okubeera abeegendeeza naddala ku ki ekiyinza okuddiira. Kaakati Lieutenant General Joseph Mutombo Katalai ye yakubiriza kkooti y'ekinnamagye eyatuula ampuliriza ku Tuesday egyo yinza okwogerako ampuliriza eya wiiki eno era nefulumya ekibonerezo kyakuwanika Kalaba eyali president wa Democratic Republic of Congo okumala emyaka 18 yeka Joseph Kabila Kabanga ampulembera yakulembera ensi eyo era ngono bamusomedde ampuliriza emisango egyo yinza okwogerako egisoba mu 12 nga gyekuusa ku ky'okwakankula entalo okulemberamu ekiriisamaanyi ku bakyala ensonga ey'obutemu okuseketera gavumenti asaako n'okwetaba mu kkobaane eryokukola ebikolobero ku nsi ampuliriza ennodde mu mateeka era ng'ekibonerezo kino engeri kyamusse mu vvi nga taliiwo en absentia yakaligiddwa oba yawulidde ekibonerezo kyakuwanikibwa Kalaba death sentence era ekibonerezo kino ampuliriza tekyaliwo naye okuyita mu kitongole ekiramuzi bajja wampuliriza akalembereza akaaliwo olw'okuba nti balina kye bali bayisaawo nti omusajja katumutegeka embeera nti walabikirako mu Democratic Republic of Congo alina kufa ebyobugagga ebisinga obungi byatundiddwa ku nnyondo saako n'okusattula ekibiina ampuliriza ekibiina ky'ebyobufuzi kye yakulemberamu ensi ya Congo ebbanga lyali pulezidenti. Kati nze ndeeta kiri ekifaananyi ekigazi kikyabantu kye basomamu n'enkambi ezikkiriza mirembe nti saa zino balaba gavumenti ate kino ekikolwa kiraba ng'ekyokusaaga kiyinza okweta omutawaana. Ampuliriza gwe ampadde okutu muganda wange ebintu byetulaba ng'ebyokusaaga bivaako omutawaana. Abajjukira obulungi ennyo
ebyenfuna byinza okwogerako ebidobonkanyi abasoma ku byafaayo bya Bufalansa kati yali syllabus gye twasomera mu biseera ffe biri ebyokusoma ebyafaayo bya Bufalansa okutwala 1789 nga bakulaga nti n'ebyenfuna ebizingiramu ekyokulya eky'abantu ng'emigaati kyekyabaviirako okuyingira mu kwegugunga okw'omuggundu kwe bali bagaliramu enkyukakyuka mu ggwanga lya Bufalansa. Kati n'olaba waneeno ensi eya Sudan Khartoum just ebbeeyi y'omugaati yaviirawo gavumenti okuyiika eya Omar el Bashir ng'ogasseko n'ensonga endala nnyingi naye baviirawo ensonga olabanga akasongasonga. Ensi juuzi waneeno ampuliriza byabadde mu nsi waneeno Mukama nsasire mekumva mutwe jujjula bulamu waneeno ensi eyinaanye Buyindi okitegeti eyinaanye Buyindi erinnya ligezaawo kumva mutwe kakati just government kusaagira ku mutimbagano olw'okuba bannansi baali batandise okulabisa abaana b'abakungu abatwala ssente z'omuwi w'omusolo bo ne beejajaamye naye ng'ate bo bali mu mbeera y'akabiga. Just amateeka okuwa ekiragiro kimu nti tuggyeko emitimbagano gavumenti namba yayiise ate n'efuluma ensi mu buswavu okitegeera wakati mu bunkenke musajja babatadde mu kibaya ekyekyuma ne kireebeetera ku nnyonyi ekika kya namunkanga bantu babafulumya mu nsi kubanga bannansi nga bakombye kwerima naye be bali abakulembeze just ensonga entono bwe ziti naye ng'ate bantu tebamanyiriza okuba zikwata ku bantu. Kaakati ng'oggyeko ekibonezo ky'okuwanikibwa Kalabba kooti mu ngeri y'emu n'ekinnamagye era yataddeko ekiragiro nti eyali Pulezidenti Joseph Kabila asasule obuwumbi bwa $3 ng'aliyirira gavumenti ya Democratic Republic of Congo zibayita damages. Era n'ategeeza nti essente zino gavumenti ya Felix Tshisekedi ezeetaaga olw'ensonga nti bo nga bo bwe baali mu bukulembeze banyaga obukadde n'obukadde bw'ensimbi eza dola za Amerika ezaliyambeko bannansi okutatta n'ekitiibwa ky'ensi etengeredde saako n'ekitiibwa ky'ensi eyo. Nga nabwe kityo nga basuubira nti yali pulezidenti teyandiyisiza mu mbeera gye yeeyisaamu okutwaliza awamu. Kati jjukira mpuliriza okusinziira ku nsalawo ya kkooti eno yali musajja ava mu ofiisi mu mwaka 2019 bwe twogera leero 2021 emyaka 6 egiyise Joseph Kabila tali mu bukulembeze obw'ensi eya Democratic Republic of Congo naye nga ate yali musaale nnyo mu nteeseganya ezaleeta Felix Tshisekedi Shilombo. Kati ekitegeeza nti musajja kati oyo yeerabiddwa ng'omwana w'omuntu watera okukola ebintu bye. Kati omusajja ekyokujja mu kibuga eky'e Goma nga M23 emaze okuwamba ekibuga ekyo n'atatuukira eri Kinshasa kyayongera kunyweza naddala mu gavumenti ya Felix Tshisekedi Shilombo ti omusajja ono alabika museketerezi wa gavumenti yaffe kati zembeera bwe zitampuliza ezajjawo. Kati nga kitegeeza nti ensalawo y'omulamuzi munnamagye Lieutenant General Joseph Mutombo Katalai kati ssaawa zino Joseph Kabila gye taliiko bakuntumya embuga naye abasomamu bakulaga nti kati ssaawa zino gurawundi omusajja ensi kati takyasobola kugiddamu ebyobugagga byeyayinako ampuliriza bituddwa ku nnyondo ate n'okumuteekako ogusango infacti okuliyira gavumenti ennamba obwombi bwa $3 far from rich nti zo ssente nnyingi nnyo akawumbi ampuliriza ak'ensimbi ate nga kali mu $, ez'essente ya Amerika. Kati kyongera okulaga nti Kabila saa zino bamusindisiza luti okuva mu nsi gye yakulembera okumala ebbanga ery'emyaka mpuliriza 18. Kaakati omusango gono gwatandika okuwulirwa mu Abusensha mu mwezi gw'omusanvu era ku kirowoozebwa okuba nti baakimuteekako nti awagira abayekera gavumenti ya Rwanda nayo bewagira ab'ekiwa kya March 23 movement giyinza okuyita M23 bufunze era ng'obuwagizi buno bwasobozesa M23 ampuliriza okwetika ekitundu eky'obuvanjuba bwa Congo nga ne we twogera ssaawa zino kikyali mikono gyabwe.
kati jjukira bino byonna bigenda maaso n'okubaawo naye ate waliwo enteeseganya ezirubira okukomyawo emirembe mu nsi gyinza okwogerako eya Democratic Republic of Congo. Amawanga abiri, ensi eya Kata erina zeesindiikiriza, ensonga ate n'ensi ya Amerika erina zeesindiikiriza. Kati bwe zitandika okuyingiramu bw'oyinza okwogerako baki actors abali badde bayamba Kata okutebenkeza emirembe, then embeera bwetubweri kuba Kabila yawerawo yalava e South Africa bweba eradduka mu nsi ya Democratic Republic of Congo yali agenze kwongerako bitabo mu nsi ya South Africa. Era musajja Katonda ono ng'ali ku research we okufuma okumaliza PhD ng'omusajja in fact mu byafaayo by'ensi sako n'ejazzi okwongera munafu okunywera eddala mu buyivu. So okusinziirayo gy'ali naye ng'akiraba nti lwaki Democratic Republic of Congo gye yakulembera ebbanga eryo etandise okufuuka ensindi bassa, yali asuubizza nti kakose eddoboozi linga yali former president kiyambeko ate okuteekawo ampuliriza oluguudo oluyinza okwogera emirembe. Kati akakwate ka Joseph Kabila ku M23 ampuliriza ssaawa zino y'ensonga esiwa Felix Tshisekedi Tshilombo bo bakulembeze banna bali mu region gwe batakkirizamu nti alina material w'obukulembeze, talina content kubeera mukulembeze. Kagame yabadde nga mujere galunye naga nti omusajja obukulembeze bamukwasa bukwasa, naye ensi Democratic Republic of Congo teyina Nigeria gwanga, abasajja abaliyo balinganga abayambako obuyambi. Era kyovulaba nti M23 bwe yali efunzizza province ya North Kivu ne South Kivu mu Eastern Congo yamenya mu jjenje kkalu nti yasanga abasajja batakyalina mutima gwansi olw'engeri gye bakwatibwamu n'engeri gye balabirirwamu, obutafaanako nejja eggwira eriteekebwamu ssente z'eccuba okujja munafu okulwana mu mbeera ezo. Kati ku nkambi ya M23 bwe baawulidde kino ekibonezi ekyaweereddwa Joseph Kabila, Bertrand Bisimwa nga ye president oba CEO, in fact president wa M23, nabyo nagamba nti twabirabirawo ffe ensi y'omusajja Tshisekedi n'ebigambo byabadde ng'ayogera nti tajja kukwiza bantu baagala kuteeseza nsi ye nga basinzira mu mawanga ag'ebweru, kyongera okulaga nti omusajja takkiriza mirembe. Ate ng'amanyi ebyafaayo ampuliriza ebya Democratic Republic of Congo kuva we yali ensi ya Zaire, engeri gye basindiikirizaamu Mobutu Sese Seko Kukuwazi banga mpuliriza era kulembera ensi eyo, then ebiwayini ebiwagira Laurent Kabila akulembera ensi eyo naye ebbanga lyenatalwako ku ntebe ng'era ebiwayi ebyo bibaviirako kumusuula mu ntebe. Then oli n'asomamu n'agamba nti tulengere era olinga agamba nti ssaawa zino emmanduso yesigadde okukwatibwako ku nsi South Sudan asaako ne Democratic Republic of Congo, naye nga kyekuusa ku nsobi zaamu just bukulembeze kitegedde obukulembeze n'ebigambo ebimugaye batugamba wano nti omu ku bakulembeze yatowa order ng'agamba bagende bate tuliriizi emute abasibaabo, naye nga bomanyi nti entaputa y'ebigambo by'abakulembeze oli eyali komanda bwe bamugamba genda ote ye yakiwulira bulala. Ono yakozesa nnyukuta eno ta emu nti ti yali emu genda mute, kati ye nagumiza mute. Ndowooza olengera nti ebimu ebikolwa biri irreversible. Omuntu agambe release ate gwe n'ogenda tukiiro, ekitegeeza ky'oba okoze oba tokyadda mabega kutaasa bulamu bw'abali bw'omaze okutta. Nti olumu obukulembeze naddala nga omuntu ali mu bukulembeze okwongera okuwuliriza ate ne bategeeza in fact bye bawa ebiragiro okwongera okubuwuliriza obulungi. So okusinza ku bawandiisi abamu nga bagamba nti obukulembeze kuwuliziganya ate n'okuwuliriza nga baga nti concept bbiri ezo ezibula, obukulembeze obutawuliriza ate obutamanyi kulambika nsonga nga bwe zirina okutambula watera okuvawo embeera etatambudde bulungi nyampuliriza. Kakati omusango gunampuliriza ogwa Laurent Kabila gwa Joseph Kabila oli njogere ku kitaawe mugenzi bwe gwabadde gutambula teyayitibwa kyonza okwogera ku teyakiikiddwa muntu yenna mu byamateeka gwenza okuyita legal counsel yadde omukiise yenna
okuva mu kibiina kye era nga nabwe kitampuliza mujjukire nti n'abamu ku bammemba ab'ekibiina kye kiri ekyasatululwa mu nsi eya DRC basinga bakwatibwa kati embeera nebeera wampuliriza kati abatunuulizi bagamba nti ensalawo ya kkooti eno eyinza ampuliriza okubeera emmanduso ey'okugatta abaludde oluvuganya gavumenti mu nsi ya Tshisekedi then yadde tebamanyi mayitire ga Joseph Kabila naye ng'ensi emanyi ali mu South Africa nti bano abaludde oluvuganya gavumenti kayinza okubeera akakisa okufuna embavu kati omusajja onaga nti kati katulengereko oli omusajja gwe twawa obuyinza nga tumuwa bwe office without any experience nti abasajja bayinza okuba enkyukira ne baga nti kati tutandika okugatta amaloboozi ate kiyinza okuddira kuba kati Congo ampuliriza yensi erabwa ng'ennyangu kutandikako kye bayita armed conflict kubanga already wali obuwayo buliyo kati just to mobilize nti okuvunika gavumenti y'ekinsasha yadde yeesudde ebbanga okuva mu Eastern Congo awali obuwayo bungi era ne bakola nti kiyinza okubeera ekyangu ennyo ebwabeera omunaffe ekyokuyisaawo kati era mu ngeri y'emu abamu beebuuza nti kyasaliddwawo okuteeka Kalaba yali pulezidenti yadde kiyinza obutabeera Rio kiteeso kyabadde kya buntu bulamu oba kiyinza okusajjula embeera era okusinza ku basajja abawandiisi b'amawulire ampuliriza bakulaga nti yadde okusinza ku bigambo bya pulezidenti Felix Tshisekedi bannamawulire abamu bamuggyako amawulire n'agamba nti waliwo eriggwa erigijjira Democratic Republic of Congo naye nga liri ku mabbali yali President Felix Tshisekedi yali ayogerako n'omukutu gw'amawulire ogumu n'agamba nti waliwo eriggwa litandise okugijjira mu kigere in fact ekigere kya Democratic Republic of Congo naye ng'eriggwa eryo yali President Felix Tshisekedi yagamba nti yoyo Joseph Kabila yali president naye ekyewuunyisa okusinziira ku bwine dalwo abasajja bombiri basooka kolagana bakolaganako bombiri eyo kimanyikiddwa bulungi nnyo Oscar I'm around yes basajja bombiri bakolaganako baliko abooluganda Kisegeti nadamu mberi wa Uganda okuvye ddala awo ng'amaze okuva ku president mujjukira akalulu akakubwa ne kifulumizibwa ne kitegerekeka nti Martin Fayulu yali awagirwa bannaddiini obu yali asimbiddwa bannaddiini akaluko ne yali akawangudde kati okwongera okutambulira mu mbeera ey'okutabagana era mujjukira ekisanja kya Felix Tshisekedi ekyasooka palamenti yalimu ababaka b'ekibiina kya Joseph Kabila bangi nnyo kyegamete emyaka 18 bannansi bali batandise okutegeera obukulembeze obwa Joseph Kabila nti abaaliko ababiri era bakolaganirako ababiri naddamu ku bukulembeze n'okuyambako omu okutandika ekintu kati bye bafuusa akabwanengo so nabwe kitampuliriza baatabusi nga baga nti Kabila kigamba okuba nti abaita kyaweereza ku biruubiirwa ebya gavumenti ya Tshisekedi era nabwe kityo kati nga bagamba nti omusajja ono alina power base eyiye era mbompimpi ng'alina n'obuwagizi obubwe buyinza okwogerako bwe yeeteereddewo kale kitegeeza nti okuwanika Kalaba ekiboneza ekyaweddwa Joseph Kabila yadde musajja gy'ali mulamu kiyinza okuviirako abawagizi be okukirowooza nti kati biyingiddemu ebyobufuzi era ebyobufuzi ne bitandika okukolera ddala kubanga mujjukire kino kyagenza okubeerawo nga gye buvuddeko palamenti ya DRC ey'oku ntikko emanyiddwa nga Senate palamenti enkulu mu mwezi gw'okutaano omwaka guno bwe yasuula akalulu ne bamamulako ebitiibwa byonna ebya Joseph Kabila bye yalina nga former president obutaggulwako musango gwonna kati nabwe kityo ebitiibwa byamugibwako ng'asobola okukwatibwa n'avunaanibwa mu bugeesa amateeka era nga nabwe kityo nga bagamba nti Tshisekedi kye yakola kyalaga nti kati musajja afuuse nakyemalira kati era mu ngeri emu n'ensi okupapirira okwongera okuwagira ekibonezi ky'okuwanika Kalaba naye nga batunuulidde Joseph Kabila era kyongera okulaga nti judicial execution mu kitongole ky'ekiramuzi bambukamu ku kasitepu akatonotono kubanga target ya muntu omu naye ate omuntu omu oyo
eyinza okubeera emmanduso naddala egenda okusajjula n'okuyuuya ekintu watabeerewo akwegendereza kubanga n'endagaano ezibadde zirowoozebwa nti ziyinza okukomyawo ekintu omusajja byonna byayogera bikolaga nti yadde batesa mu Amerika naye agamba teri nteeseganya ziri wabweru wansi zigenda kukyusa bintu ku gurawundi. Kyekiro ekyobukulembeze muganda wange. Musajja omu yayogera amazima ali musajja mugagga nange bamunyumiza ye yanyumyanga abantu nagamba nti mu nsi ye kyamanyi nga ye mu kiseera ekyo nga sente zikyamuyitaba yagamba nti ye kyamanyi mu nsi nti zenve ziriibwa ng'ageze ku bucha ey'ennyama n'atemesa nti awo kiro bwe ziti n'atwala ewaka ne bateekateeka naye bagamba nti ebiseera nga biyise nga sente zimaze okumubulako be yalengera nga bagenze ku mudaala okugula mukene bagende bateketeke ebijjulo n'ebirala nga akitukisa infact yebuuza naga nti bantu bali obwennyanja obwo nga sente weziri naye bwe zaali zitandise okukeewa yali yerabidde nti sente mugenyi asobola okukyalukira nno ddala nga n'ogezaako kumwesembeesa tayagala kutunulako so mbeereza engeri geeyo nti n'ekibonezo ky'okuwanika kalabba era okuyita mu kitongole ekiramuzi yali gavumenti ya Felix Tshisekedi yagamba nti atukomyewo ekibonezo ky'okuwanika kalabba mu Democratic Republic of Congo naye ng'ate abasajja olumu beerabira nti olumu ebintu ebimu bijja naye ng'ate nga naawe okyali munnansi biyinza okukyuka bwe biti kiri kye wajjawo ne kiba nga gye wategeeriggwa nga gwogenda okulirinnyako ngira munabyabufuzi omu bwe yali kadaala k'ebyobufuzi ng'asaba akalulu kati nga kusaba obula okwatandise bwe yalannyonnyola abalonzi by'agenda okukola mu kitundu kyagenda okukulembera ekyalimu obutabanguko yagamba nze munneesige muteekemu obwesige buno obumenyi bw'amateeka obweyongedde ngenda kukolagana ne gavumenti ya wakati etuwe ekkomera mu kitundu kyaffe okitegedde mu nsi y'abagunjufu omusajja kye yateesa kyalimu amakulu naye mu bantu dynamics z'okulonda nga bwe zifaananye kaakati obutafaanako ne demokrasi zizaakula kati abasajja ng'abazungu abamerika bw'abanga tanaakusuula kalulu naye ng'asuubira okutambula aleka akalonzi ne gavumenti emuwa omukisa awulira kimukakatako ku lw'ensi ye alonda abantu abagenda okugasa naye wano olumu bagamba katuwulire ekintu nti nze sijja kulonda byatutama bw'otalonda muganda nga oyongera kuvuruga kubanga booleka mu ssaako z'okulonda be bali be bawadde akasente baga alonde kola bw'oti naye kati bwakwesa omutwe gwo omusajja naga nti bannange olw'obumenyi bw'amateeka obweyongedde tulina buduukulu bwa poliisi kati nga nnyingidde mu ofiisi nja kusaba gavumenti etuyambeko okuzimba ekkomera okulwanyisa obumenyi bw'amateeka okulwanyisa obumenyi bw'amateeka kibi muganda wange naye kati abataamulonda obategedde muganda kati awo kitegedde abasinga okuwoganira waggulu era abataamuwa akalulu kati awo obeera obategedde omusajja aba alese statement y'engeri ng'eyo naye nga ate si kibi bw'okola manifesto nti ogenda kupeereza bazimba ekkomera erigenda okuyambawo ku bumenyi bw'amateeka kiwulikika wano ng'olyaga nti ye musajja wagira kutusiba naye kyoyagala okukkiriza nti wakati mu bantu gwe abantu balamu temulimu basiiwuuka mpisa nga beetaga ebifa eby'engeri ng'eyo so yembeera eyo nti n'ekibonezo ky'okuwanika kalabba Democratic Republic of Congo era okufaanako nga mawanga nga Uganda n'amawanga agamu ekibonezo ky'okuwanika kalabba baakidibya kyova olaba nti Luzira erina abasibe abali mu kondeemu kasitowanikibwa ekibonezo ky'okuwanikibwa kalabba kitegeeza oteekebwa mu kifo ekyenjawulo ng'olinza okukola ekibonerezo ekyo naye bangi n'ebbanga lye balina okubeeramu baliyisizza kati nga balina kujjabuza ate mu kkooti kusaba kubayimbula kubanga ebibonezo ebisinga obungi babisiteyinga kati death penalty ampuliriza ekitongole ekiramuzi kigamba nti ekomewo mu DRC nga batunulidde muntu kiso kya mbuzi kinulidde omuntu wo Yosefu Kabila kati omuwabi w'emisango w'ekinnamagye mu kkooti eno ey'ekinnamagye eyakawangamudde ku Yosefu Kabila General Lucien Ren Likuria ye yategeeza nti in fact nga musango kyagenda mu maaso yali yasaba musajja bamuwanike kalabba oyo bamuwanike kalabba ye ng'omuwabi w'emisango okusinziira mpuliza ku kiyali
batadde mu ludda oluwaabi. Trial gy'oyinza okwogerako etali mu bukiise bwonna. Musajja takiikiriddwa naye erabikira okukolebwa mpuliza. Kyekiro mu kyeyagambye nti enkola ez'obwannakyembalira eza dictatori zitandise okweyoleka mu nsi ya Congo. Kaakati Lukuria okusinziira mu ono General Kuria prosecutor general ow'ekinnamagye ye yategeeza nti eyali omukulembeze olukwesikwesi lwaliko okusigukula gavumenti ya Tshisekedi n'emisango emirala bw'ogattako homicide, torture, rape n'okuba nakakwate ku kabiina ke bayita ak'abatujju. Oyo omusajja lwaki tawanikibwa kalabba? Ekyo ne kibeera awo. Endagaano y'emirembe wakati wa gavumenti ya Congo ne gavumenti ya Rwanda yateekebwako omukono mu mwezi gw'omukaaga mu Washington DC. Era abasajja ne bateeka emikono ku kiwandiiko kye bayita Declaration of Principle ne M23. Kati nga bagamba nti gavumenti ya Tshisekedi eyingire mu nteeseganya saako n'abalwanyi ba M23. Wabeerewo kye bayita permanent ceasefire. Era eyo yateekebwako omukono mu mwezi gw'omusanvu mu nsi eya Qatar. Kati ate nga bagamba nti yadde nga biwedde wabaddewo ate era embeera ey'okusajjuka ebadde yeeyongera. Ebibiina by'obwannakyewa ebiri ku ground nga bikulaga nti bingi byogeddwa bwogerebwa naye biganye okuteekebwa mu nkola. Kati nga nabo beebuuza nga baga nti bannange kiki ekigenda okukolerwa naddala ku ttaka lya Democratic Republic of Congo. Kye basalawo mu ndagaano omusajja akikola bulala nti ssaawa zino obulindo n'obulindo bw'ensimbi eziri mu buwumbi bwa ddoola gavumenti ya Felix Tshisekedi asazeewo okuzuwa kumpi abasajja abalwanyi b'emmundu y'ekicuba okwongera okuuma ensi ye kubanga ye nga ye talina bwesige. Infact ne bannansi bennyini nnyini ensi etalina gye lya ggwanga liri operation oba eriri active bwabeerawo embeera zonna ezitatambudde bulungi. So era kyovulaba nti okunoonyeza kw'ekibiina ky'amawanga amagatte okwafundikirwa omwezi oguwedde kwalaga nti yadde endagaano zaateekebwako emikono naye enjuyi zombiriri olwa gavumenti n'olwabayekera buli muntu azzeemu okunyweza kye bayita war crimes ne crimes against humanity. Bazzeemu okulwana ate n'okunyigiza eddembe ly'obuntu. So kati oli abuuza way forward nti kiki ekigenda okuddirira bw'otabira okukyukamu. So nga nfundikanikana mpuliriza okwongera okuwuliza ku banywanyi. Wakati mutamiruka w'ekibiina ky'amawanga amagatte yabadde New York yafundikirwa ku bbalaza gw'oyinza okwogera ku General Assembly. Omuwabuzi wa pulezidenti wa America ku nsonga za Africa Masad Boras yalangiridde nti infact yabadde n'ategeeza nti minisita wa Rwanda ow'ensonga z'amawanga ag'ebweru saako ne gw'oyinza okwogerako omubaka wa Rwanda atuula mu America basisinkanye. Olivier Nduhungirehe nga minisita wa Kagame ow'ensonga z'amawanga ag'ebweru basisinkanye n'ono omusajja gw'oyinza okwogerako omuwabuzi wa Trump Masad Boros. Boros ono mpuliriza ayogerwako mukulu munne wa Trump kubanga Masad Boros musajja mu Lebanon naye enzaalwa ya America. Kakati ono yazaala omutabani gw'oyinza okwogerako Boros eyawasa muwala wa Trump Tiffany. Kati kitegeeza nti bano bakulu n'abakulu. Masad Boros muwabuzi wa Trump ate era mukulu munne kubanga omutabani yewasa muwala w'oli. Okitegedde kati embeera ye bagatta bwetyo. Kati omusajja ono Masad Boros ayogerwako nti ekyokuteesa emirembe wakati wa Rwanda ne DRC. Omusajja ono mu Lebanon mu America yakola omulimu gwa ttendo nnyo. Era atamiruka ono wa General Assembly yali asembera okufundikirwa ku lunaku ampuliriza olwa Sunday kuba basinkana mu sidelines. General Assembly yali tetudde then Katonda ne basinkana kutamiruka ono w'ekinaana e New York. Era ne baddamu ne beegeyaamu nga bagamba nti abaayi kye twateekako emikono mu mwezi gw'omukaaga kiraga nti kinaavaamu amakulu kubajjukira nti basayininga 27 June. Naye abasajja bano aba Rwanda ne bawaayo ensonga zaabwe ne bagamba nti okuteekawo kye bayita permanent peace egenda okubeera mu nsi ya Congo butya amagezi we gasaana okukolebwa. Kino ekiwayi ky'abahutu kya Democratic Forces for the Liberation of Rwanda FDLR gikiyinza okukulibwamu amannyo kwega omuntu nabeerawo nga ali awo naye nga taluma
ekyo bakyogerako gye bayita harmonized plan for the neutralization of the FDLR gye bagamba nti eyo genocidal militia ya 94 kati nga bagamba nti eno Democratic Republic of Congo gyewagira era olumu baatebuka olukwesikwesi nga bagala kugiwagira esale ensala eve Congo ingire Rwanda kati ate nga omanyi omuganda wakugamba nti yali alabye ku musota ne walingira omuguwa akulingira ng'omusota nti bona abajjukira ekyali ekitabantu kya 1994 nga abasajja abaamala okutemula baddukira mu nsi eri betulowooza nti kati saa zino bantu bakulu nnyo kuba akatiibwa kya kitabantu kibeerawo omuntu aba yetaba mu kitabantu gali wa myaka tugeze 2 kati ssaawa zino agenda mu 6 ayina n'abalala baataddemu akatima ako okwongera munafu okujja okukola effujjo so ensonga eno baddamu ne bagisinyaako nti Democratic Forces for the Liberation of Rwanda Felix Tshisekedi akabinja kana akavujjerera era olumu waliwo olukwesikwesi lwe baafuna ku intelligence nga baagala kasali ensalo kayingire ku ttaka lya Rwanda keekola ekigenyi so nabo ekita abasajja ne bagamba nti bwe tukuula amannyo mu balwanyi b'ekiwayi kya FDLR then Rwanda esobola okuliftinga defensive measures basajja babe byasindika ku nsalo bwe basalagana ne Congo Kinshasa ebyesobola munafu okubajjayo ekitegere kuba kati yagamba nti defensive measures ezange zikola safeguard ku territorial boundaries ezange n'okunyuza territorial integrity ya mwaga gombiriri so nabwe kityo nti FDLR ngekyali active babasajja bakulaga nti ndagaano zino tuyinza okuba twanyumyamu netuteekako emikono n'ebirala naye ng'ate bw'ogattagattamu kiyinza okuba nga tekyali liyo bw'otabeerawo kwongera kunyweza n'okukyetegereza nga balwanyi abo bamaze okubakkakkanya kubanga in fact kwe kutya kwa Rwanda okutwaliza wamu era politics wa M23 azingiramu gavumenti ya Congo okuwagira bana abahutu kati then Rwanda bwewagira omutuusi naye nga teye mu Congo bwakuba emmundu then abeera nga akudde amannyo mu balwanyi bali kubanga bataddewo embeera ebeera nga buffer zone nti wobadde olina okusinziira otabangula eno nzikatika nkube emmundu ekitundu kino kiwambe so bwe bitya mpuliziganya kiggwa kitya enteeseganya ndegisana kubuusibwa maaso zinera kikakanzirekera abantu bange mugana gyoli gyosinza otuwuliriza ezo nzikulekedde WhatsApp namba koyinza okuyita eri 0793 gattako 36 17 34 studio bantu nga 2 3 olw'obudde 0782 06 0805 nende 0702 awo gattako 65 0M